Tuleka ennyo mukuwummulako katweyongereyo n'amawulire gaffe agabutikidde. Okulonda abakulembeze ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina ekya FDC kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja ogw'ekkumi. Bino bikakasiddwa akulira ebyokulonda mu kibiina ekya FDC Toterebuka Bamwenda ku kitebe ky'ekibiina e Najjanankumbi. Mu kiseera kino abeegwanyisa ebifo batandise okuggyayo empapula. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya FDC Boniface Toterebuka Bamwenda yanjudde enteekateeka z'okulonda olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya FDC we kutuuse. Tugenda mu maaso n'okulondesa kwaffe oleda abaagala foomu nakugambye baazitutte dda. Asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ategeeza nti ebifo ebivuganyizibwako ku lukiiko olufuzi 238 okuli ekya pulezidenti wa FDC omumyuka we Ssaabawandiise omuwanika n'ebirala nga bw'alambulula. Byonna ebifo weebiri ababyagala ng'ojja ng'omaze okufuna foomu waliyo n'ebyetaagisa. Foomu omaze ogijjuza ekiraga obuyigirize bwo, kaadi ogirina, ebbaluwa y'obuyigirize yasine ya 6 ogirina, obusisani bwa passport obubiri obulina, abaagala ekifo ky'obwa president ng'ojja na bukadde 5, abaagala obwa deputy president ng'ojja n'akakadde kamu n'emitwalo 5, abaagala okubeera secretary general w'ekibiina bukadde 3, abamyuka be kakadde kamu, ayagala obwa ssentebe bw'ekibiina bukadde 4, ayagala okumyuka ssentebe kakadde kamu n'ekitundu. Kati zino ofiisi ezo endala eziri mu kakiiko akafuzi buli emu mitwalo 2. Okulonda kwakubeerayo omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 6 mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo, era Bamwenda akakasizza nti abantu abasoba 30 be baakagyayo empapula okuvuganya. Ku mutendera gw'ebyalo okutuuka ku disitulikiti baakalonda ebitundu 83 ku buli 100 ng'ebifo ebibulayo ebitannalonda byakusalibwawo ng'okulonda kuwedde. Naye nga omulimu guno bannayuganda bannange mbanjulira ne mbasoosootolera nti okulonda okuviira ddala ku kyalo okutuuka ku disitulikiti kugenze bulungi. Bino we bibeereddewo ng'abalondebwa ku bukulembeze bwa FDC mu disitulikiti y'e Wakiso bazze ku kitebe kya FDC okulayira. And well and truly exercise the functions of that office entrusted to me. Ng'abakulembeddwa mu ssentebe wa FDC Wakiso Paul Kantinte bakakasizza nti baasalawo okwetaba mu kulonda era balayire basobole okulwanira munda nga balonde. Badde bigenda mu maaso mubiraba tuba tulina okwekakasa ani addako genda mu delegates conference eddako ani agenda okuddukanya emirimu gya FDC mu Wakiso district. Bino we bijjidde nga n'ekiwayi kya Ssemujjuŋŋanda essuubiri bali mu ttabamiruka ssentebe wa FDC wasobirirwa gwategese ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno. Nga Ssemujju sikyasobola okukulemberwa Amuriat ne Nandala sisobola kuba omusango baza gwa Naggomola. Amyuka omwogezi w'ekibiina kya FDC John Kikonyogo wiiki ewedde yakunga bannakibiina ba FDC okujjumbira okulonda oba si ekyo bajja kuba bejje bokka mu bukulembeze bw'ekibiina. Kyokka ssentebe w'ekibiina wasobirirwa yategezezza bannamawulire ng'okulonda tekunnabaawo baakusooka mu ntabamiruka obw'enjawulo basobole okugonjoola obutakkaanya wakati w'ekiwayi kya Ibrahim Ssemujjuŋŋanda n'ekya Nandala ekintu Nandala Mafaabi kyawakanya. Robin Nantale ne Ronald Kakoza be bakusakidde eggulire lino.